Yeah, hope you're doing well. Mwebale buli kimu subira kiri bulungi bassebo ne bannyabo. Mbagala nnyo bantu bange kubanga mubaayeeyo ne mulikinga ne musubscribinga. Yeah, ekigalo ekyo ne mukikwatako ekyo ekitudde waggulu ekyo ne mukomentinga. Mbatumirako bannange abali e Qatar. Mbatumirako abali e UK. How are you, my people? Mwebale kubeera mu class, mwebalire ddala buli kimu, nsiimira ddala. Yeah, today tugenda kutunulira mu kitundu kyaffe kino eky'okwezuula tulabe okwemanya kuno. Okwemanya kiri kitya? Tunabeerawo nga yeemanyi, ye mulungi w'okukyalo, ye sserulungi, yasinga obugezi. Okwemanya n'amalala. Bya ttabbu bannange. In our personal development, mwene ensi gye tuli mu kati, teyeetaaga ekyo. Why? Kubanga tukizudde nti ebintu bingi bye tutamanyi. We've been narrowed down. When did we last have our general paper? Did you know that general paper wasn't actually general paper? General paper was a general paper, as in balonda nga ateramu ebyo batusomesezza ne baleetamu ebibuuzo. But what do we know about this world we are existing in? Do we even know why we exist? Tetumanyi. So, here is a situation whereby twesanze nga tulina bingi bye twetaaga okumanya. Lwaki? Kubanga we have to be good persons, people with good personalities. It is very important ku era eno gye tuliko okubeera nga oli presentable, nga ate oli flexible, ng'oli dependable. Wonna w'oba oli, oba okola ki, oteekeddwa okuba nga weesigika. Oteekeddwa okuba nga oli mumanyi. Ng'oli tagenda kusanga awo akuvulugira awo. Kubanga ekiseera kituuse nga n'ennyaanya tuzipaakinga ne tuziweereza mu nsi z'e Bulaaya. Kati kivaako kiyinza omulimi okumanya nti eriyo akatale e Bulaaya ne nnima ennyaanya zange ne nzipaakinga ne zigenda mu katale e Bulaaya. Nvaako kinze omulimu w'emmwanyi okumanya nti emmwanyi zange nsobola okuzegradingira n'enzeesiikira n'enzeepaakingira n'enzitwala e Bulaaya. Naye kati gw'ogenda kumanya otya ng'oli mu kweraga bwerazi? Omuntu eyeemanyi, omuntu ow'amalala tasobola kuyigira ku banne, tasobola kumanya kusingawo kubanga ye aba amanyi. Naye ate munnaye okumanya tekuggwaayo. Olaba nze naalongo waabwe nange ntuula awo n'ensoma, kale ne mmanya bumanya nti oyo nno by'asomesa tabitegeera, naye nga mpuliriza. Ne mmanya nti omusajja oyo nno ky'akola akitegeera kubanga mpuliriza. Naye ow'amalala takikola, omuntu omwemanyi takikola. Ne wabeera n'obujonjo mu maaso teri asobola mugambako kubanga ensi yamukoowa. Ensi emanyi nti yeemanyi nnyo, yeeraga. Buli ekimutuukako nga akaalabe yeeragaalaga nnyo. Kwenga ne bwafuna obuzibu obudduukirize buba buki? Buba butono olw'ensonga ey'okwemanya. Kati okwemanya kikulemesa okuyigira ku banno. Kubanga buli gw'olaba oba olowooza omusinga. Ate kino kitambulira nnyo mu bakyala bamaama. Hello. Mukwano totandika kulengeza bantu olw'okuba weemanyi. Oyinza okuba wakula n'owula. Ng'oli mugoggoofu, oli mumyufu nga ttungulu. Maama nnyabo oluviiri lukoma eri. Naye ng'oyo gw'onyooma yakyalira ensiko. Kati gw'omuleka around your husband kubanga olowooza namagwatala ayinza mwagaza ki? Woo! Yakyalira ensiko. Teyakyalayo bukyazi, yafunayo n'obutuuze okumala ebbanga. Kati omwami bw'amutuukako, oh my dear.
ge maziga gempulira okaaba ng'owooza kati oyo nga mwagalako ki ansinza ki mazima ntunulira how can he nangerageranya ku oyo biki mama nnyabo waliwo ky'otomanyi. Munnange tolengeza bantu ensi eno Katonda yagitonda nga buli omu alina kyasinza munne we coexist. Buli omu alina kye yeetaaza munne buli omu alina kyayamba munne mu kubaawo kwaffe. Oyinza okuba olina ky'omanyi ng'okimanyi nnyo naye ng'olina ky'otomanyi ate nga tokimanyi yadde. Kati ate ng'oyo gw'olengezza oyo ng'oweeragirako oyo nga yakimanyi. Ate oluusi ebintu ebifuukira ebizibu nga naye akimanyi nti tokimanyi. Nga ategedde wikinensi yo ng'asobola okuzannyira ku mutwe. N'afukula obulamu bwo n'abufuula ezzike. So we should be aware. Era bwe tuba twezuula twenoonyemu ebiyisayisa ng'ebyo. We do away with them. Be formal, be usual. Why? Lwaki weeragala? Olwokuba oli boosi. Eyo era y'ababoosi okweraga yaggwawo. Kubanga tuli mu teamwork. Twakizuula nga teamwork yekola, boosi abeera team leader. Kati asobola atya ddala okuliidinga ng'ate yeewanise mu bwire. How will he know ekiri ku ground? Oba mukitegeera? Kati naawe kakkana. Kituufu oli boosi. Those people might not deserve your handshake, might not deserve your hug, might not even deserve your laughter, but at least spend some time with them. Listen to them. Being a leader, you have a lot to tell them, advise them, show them how things work. After all, kyonna ky'obalaga at the end of the day singa baba bakitadde into practice, kiyamba ggwe ng'omukulembeze. Hello? Yes, kiyamba ggwe. Kati lwaki obeeragirako? Kati otegedde nti you know more, weemanyi, then share it. Share it with them. Obalage, this is how things are done. When mukikola bwe muti, then that is the best way. Then let's all do it the best way, and in the end we get the best product, the best service. Hello? Tukulaakulane. Obwobuza obutatuyamba tuwejjeko. Okay? Mukapaati kaffe kaliivu kaffe ak'ennaku zaffe 9. Tukakole ng'olyo yenna kati kyatumwejjako. We make new resolutions. Tugambe, now I'm going back. Nga sikyali oli ow'amalala. Nga sikyali oli omwemanye. Why? Because I have a target to meet. Abantu babeera batyawo nga babala obuwumbi bwa ssente. What happened to me? Nteekeddwa okuba nga nange nsobola okubukola. I have a team of 40 people. Tetusobola kukola ssente ezo. Why aren't we doing that much? Because gwe bossi oli mu nsi yiyo, abakukolera ne kampuni yo nabo bali mu nsi yaabwe. Kati sincerely mugenda ku achieving mutya the same goal when you're living in different worlds. Bayingiremu. Era njagala ogenda ove mu kwezuula kuno ng'obayingiddemu nga thunder. Soko spiking oba sharing energy. Bonna bafune energy. Kati ekintu ate okivuge bulala. Amagezi go gasharing nabo. Toyina nsonga lwaki togasharinga nabo kubanga bw'ogasharinga nabo ne bagakola nga bw'ogabagambye. At the end of the day, ugenda kufuna the results you're seeking for. Okay? Kwegamba kuno okwemanya kuno tekulina kikututwala. Ebintu byejjeko kakica. Okwemanya, obulimba, n'olimba ono, n'olimba oli, n'olimba ono, n'olimba ono. No! Ebyo bisayisa bwe tuteekeddwa okwejjako. Tetuteekeddwa kulimba. Muntu mubuulire straight. Mugambe kino tekijja kusoboka. Kino kijja kusoboka naye at a later date. Bw'otyo tolimba. Kale tugambye ebyo byonna nga tubyejjeeko. Life will be very, very great. Okay?
and then we shall yield from our bye tusize. Tumanye nti kati tugenda okutuuka in 1 year's period tujja kuba tulina kye tukozeewo enkyukakyuka ey'amaanyi. And if you can subscribe, say like nga muli bangi, then that amounts to the change tujja okufuna, and that will be making the world better for us. Kubanga bw'okimanya n'oli n'akimanya ffenna tukiteeka into practice. Nze wakasungira nemanya nti sirina kuyomba, obw'ensala namanya talina kukikola, oli ow'obukyayi namanya talina okubwejjako, ono alina okutya naye n'akwejjako, ow'obusungu bwe n'abukontrolinga, omulimba n'amanya tateekeddwa kulimba bwe kiteetaagisiza, ow'amalala n'agejjako. Mulaba ensi bw'ebeera ennungi eno. Eno ensi eba efuuse ennungi, tuba tetukyetaaga na gali mateeka 10. Kubanga ndaba tekyalina agagoberera. N'abagateekawo era tebagagoberera. Tuteekeddwa okubaako kye tukolawo. Ebintu bino bitunuulika nga ebyolusaago, biwulikika nga ebyokuzannyirira. Naye bambi bituufu. Sometimes we can't define them. Kwegamba obeera awo ng'olina ekizibu naye nga tosobola kidefindinga. Just because you've never given it time kukimanya. Nogana yoba kiki? Nze simanyi. I can't keep friends. Oba kiki? I can't keep friends. Mbeera n'emikwano 1, 2, 3 months. Ne baawukana nange. Kaabe musajja kaabe mukazi. I don't know. I can't keep friends. I don't know why. Just because tokiwanga budde. Naye kati kyekiseera weetunulemu. During this time, weetunulemu. Oyinza okuba nga wafuna obukyayi bungi to an extent nti you no longer trust anyone. Ng'olowooza buli omu ajja kukola bubi. Olw'okuba oli mukwano gwe gwe walina yakulyamu olukwe, n'ayita emmanju n'agenda ewa boyfriend we n'amugulira byonna ebikwatako, n'ayonoona obufumbo bwo na buki. So buli lw'ofuna omukwano omwegobako olowooza naye wajja okukola. No. Nedda, change your pattern of thinking things out. Kyusa, gwe oba okyusa. Before they change, gwe oba okyusa. Show them you trust them. Much as it may not be 100%, naye ate balage nti obeesiga. Don't criticize them. Just understand them. Eriyo ebintu ebitajja kukyusa. Togenda kukyusa ndowooza muntu gy'awangadde nayo myaka 4. Gwe omulabye alina 45. Kati okuva lwe yategeera ekyo kyayina. Kati nga ffe tukisanga nnyo. Omuntu amaze emyaka 5 ali mu ddiini. Kati azze gy'oli. Omunyonyola kino, omunyonyola kiri. Don't expect that person nti ajja kitegeera mu lunaku lumu 2, 3, 4. It can't even be a year. After 2 years, omusanga yebbirira akuba akabonero n'omubuuza what's that? Nti mbadde ngamba mu linnya lya Katonda, obutonde, obubumbe, n'obuzaale. Akubuzaabuza nnyini. Kumba abadde kubiikira Maria. Ffe tulaba ebintu bingi kuba tusinkana abantu bangi ate abantu abali mu nsi yaffe si balalu bazoole. Kegamba when you get in touch with obutonde, everything is just amazing. So tugambye tunaakola ebintu ebyo etwetunulamu to be practicing empola mpola. We might forget. Tusobola okwekolamu groups. Ne tugamba nti we are a group of 5 people. According to Nalongo, tutuula ne twetunulamu what is our weakness. Let's be open. Buli omu abuulire munne bw'ontunuulira bw'oti olaba nina weakness ki. Ate bambi bwe bakugamba nti olina weakness yakweraga bambi toyomba. Babuuze, how can I work it out? Gamba olina weakness yakweraga. Ffe twali badde twakola dda wano ekibiina kyaffe nga buli wiiki tusevingayo emitwalo gyaffe 5. Nulidde. Naye gwe buli wiiki okyusa enviiri, buli lw'osibya enviiri ziba za mitwalo 3. Buli wiiki sincerely is it worth it? Ozikyusizaaniye. Kubanga tuffe tubeera naawe. Si nti oba olinayo kyakubbali, si nti oba bbaawe akulaba nnyo kubanga akomawo kiro. Oluusi alina mitala w'amayanja takulaba nakulaba. Naye gwe buli wiiki sebo mitwalo 3 mu saloon. Don't you think that money you can put it to a good use? Singa naffe tuwongerezaako ne tubanga buli wiiki tufuna emitwalo ezo 5. Naye obeera n'okutweragirako bweragizi. Maama.
nammwe temwogera bwe mutyo kati nkole ntya nga bakuwa amagezi nga bagamba kakati ky'oba okola siba enviiri kale ziwangaleko wiiki 3 wiiki 3 tumanye nti tusevinzeyo enkaaga noonayongerezeko buli omu abe ng'afuna tufuna buli wiiki kati ne tubaako kye tukola. Hello? Yes, even men can do that. When COVID came, I have a friend of mine, yankubira esimu. Nambuza, Nalongo, how are things there? Nemugamba things are better, and you? Nangabe ekiwubaalo kituuta. Nemugamba nze COVID mwagadde. Nambuza lwaki? Nemugamba waliwo bingi ebyokuyiga mu COVID. 1, you can appreciate nature. Nemubuuza kanso, mbuulira awaka wafaanana watya. Describe for me, awaka wafaanana watya. Nangamba wazira nkubuulire. Tutta ebiseera nga sibeerawo emisana. Kubanga nnyingira kiro ate emmotoka njingiriza ddala mu garage. Era oluva mu garage I connect mu ddiiro. Nemugamba naye okimanyi nti mukyala we yasimba ebimuli mu lujja omwo. Naye nga tabimanyi. He doesn't even appreciate his own home gye yazimba. Tafunanga budde kujja appreciatinga nti bana ennyumba nga nagizimba bulungi ng'erabika bulungi. Kiri ekifaananyi kye yafuna during construction kye kyakoma. He doesn't have time. Neddiro lino atuulamu ne TV n'agiraba naye oyinza omubuuza entebe z'otuulamu zifaanana zitya nga tazimanyi. What kind of life is that, you people? Are you living an external life? Or are you really living your life? Muwangalira mu bwengula oba muli ku nsi kuno kwe tuli? So, ne mugamba kati mbuulira onako receiving amasimu ameka. Nanga mwana amasimu receiving amatono. Ati abantu baavu. Ne mugamba tell me luli obadde spending otyo obulamu bwo. Kati mbadde nva ku mulimu nengendako mu gym nengendako mu club. Ne ba colleagues. Ne mugamba kakati sooka otunulemu olowooza obadde spending sente meka mu kilabu eyo. Nangamba actually nze mbadde mba financing n'okuba financing. Ne mugamba now you put that money to good use. Find time to spend with your family. Appreciate buli ky'oyina. Find talents abaana bo ze bayina. Kwegamba enjoy your life. It's even long since you sat ne mukyala wo ne museka muko. Ekintu ekisinga okuba putting together is making love, munzikiza. And kuyomba, complaining about this and that. But find time, muddemu. And the next thing yakubira esimu nga nkubuulire Nalongo bannange ebintu binyuma. Omanyi nti kati nvuga obugaali n'abaana bange ne tugenda cross country ne twambuka ensozi. Okimanyi nti mbadde situukangayo eyo yonna mu neighborhood. Kale imagine such kind of life. Kati nga gobeeraawo weewaana mbeera kitende. Naye nga n'akuliraanye tomumanyi. Oba bulamu kika ki? Temuyigiriza biyisayisa ebyo biri bye tukoppa eri mu bannaffe. Ffe wano si bwe tuli. We live in a community. Era byonna bye tukola byonna bye tuyiga bigenda kutuyamba as a community. Ekyatufuula ab'amaanyi is living together ng'Obuganda. So separated. So we work towards being together. So separation. Okay? So I hope you find this lesson very useful. Please put it into very good use. Now next we are going to see bwetumala okwejjako these negative tendencies. What positive tendencies can we adopt and how can we use them okubeera nga ate tufuna kyetutuukako kyetwenyumirizaamu mu bulamu bwaffe. Love you lots. Bye.